الحمد لله الواحد القهار الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام. أيها المؤمنون، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فأوصيكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala alina matendo amajjuvu. Lam yattakhidhu waladan wala sahiba. Tekiribaawo Allah kubeera nga alina omwana wadde okubeera n'omubezi yenna. Lahu mulku samawati wal ard, yalina obufuzi Allah obweggulu na byonna ebirimu n'ensi byonna bibi Allah. Nasiyatina biyadihi wa huwa ala kulli shay'in qadir, yawaniridde Allah obulamu bwaffe kwebyo byonna byolaba ebiri mu nsi ebitambula, yabitambuza Allah entegeka zize. Yasaana Allah okubeera nga asinzibwa mu butuufu, era kye kyatutonze okubeera nga tuli ku nsi kuno. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, ekyatonze abantu n'amajinni si kirala kubeera abantu nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala mboomu. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nabbi ow'omulembe guno, nabbi ow'enkomerero eyasomesa ensi eno paka Allah lwagenda okuzinga byonna ebiri mu nsi muno. Tusaana okubeera nga tumugondera, nga tugoberera ebyo byonna nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yatuyigiriza. Mwe muli okwesiima n'okuwona kwa akhira eriyo yanagoberera nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Famahabbatuhu wajiba, okumwagala kyateeka, okumugoberera kyateeka. Tumwagale nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ate tugoberere ennuŋŋamya ye gye yatuluŋŋamya tusobole okutambula mu bulamu buno nga twesiimye. Naamira omwoyo gwange okusingira ddala, oluvannyuma ne mbalaamira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu akimanyi omwoyo gwe nti gulimu obukendeevu, era kizibu nnyo okubeera nti otudde wano mu Juma nga bukya Allah akutonda n'otegeera nga tomanyanga bukendeevu buli mu mwoyo gwo. Buli omu atunuulira obukendeevu obwo bw'alina mu mwoyo, ateeke mu nkola ebiragiro Allah subhanahu wa ta'ala bye yalagira, agoberere nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, asobole okutereeza enkolagana ye wakati we ne Allah. Kyekigambo ky'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abasiraamu abasembedde mu khutuba eno ey'ekitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala atugabirira mu bulamu buno obw'ensi ekyengero eky'abaana. Allah buli yenna gwawadde omwana akimanye nti amuwadde ni'ima ba'da al-islami,
oluvanyuma lw'obusiraamu Allah akuwadde ekyengera eky'abaana. faman utiya hadhihi ni'ma fakad utiya khairan kathira. buli yenna Allah gwawadde ekyengera ky'abaana akimanye nti Allah muwadde ekyengera kinene. waman hurimaha, oyo Allah gwakimye n'atamuwa baana akimanye nti Allah muwadde amumye ekyengera ekyalibadde okubeera nti no kimusanyusa mu bulamu buno bw'ensi, ate nga kigenda kumwesiimisa ku lunaku olwakhira bw'anaaba alongoosezza. almaalu walbanuunu zinatu lhayaati dduniya, emaali Allah gyawadde abantu n'abaana Allah bakuwadde mu nsi muno zinatu lhayaati dduniya, byakwewunda bya nsi. longoosa nnyo eri abaana bo, longoosa nnyo eri ekyengera Allah kyakuwadde. kabenga Allah akuwadde abaana ng'oli mwavu naye nga akuwadde ekyengera ky'abaana, weebaze Allah. fahadhihi ni'matun adhima ni'matu lawlaad, ekyengera ekyo kinene, ekyengera eky'abaana. kam min fi'atin kathira, bamekanga bangi enkuyanja y'abantu hurima min hadhihi ni'ma, ng'ekyengera ekyo Allah takibawadde. batambula emisana n'ekiro, abamu ne bagwa ne mu shiriki, banoonya abaana naye nga tebabafunye. gwe Allah gwawadde ekyengera eky'abaana, kababeere nga abaana Allah bakuwadde baavu. olina ekyengera naddala nga Allah akuyambyeko, abaana bo ne babeera abalongoofu. olina ekyengera kinene, kikozesa osobole okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah akusiimye. nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera mu hadith eri mu Bayhaqi, bwe yayogera ku baana yagaa nti alwaladu majbana, alwaladu mahzana, alwaladu majhala. omwana Allah awadde omuzadde omwana majhala, amufuula atamanyi. ne bagaa nti mutabani we yabbye n'omuwakanira. omwana agwagwawaza omuzadde, n'abeera nga buli kye bamugambye nti omwana we akoze kino, yeefuula awolereza omwana olw'ekyengera ekyo eky'omwana mahzana. ate omwana anakuwaza, kyengera ekinakuwaza. simanyiyo muzadde naku gyasobola kuwulira nga Allah amuwadde obusiraamu ng'alengera omwana we alinnye katuuti ak'obulokole ng'ali mu kuyimba aleluya ng'alokose. buli musiraamu yenna alina obusiraamu, buli walengera omwana we ng'akutte ekkuba ekyamu anakuwala. okulengera obulengeeza omwana wo nga bamwokya ebipiira, abbye essimu, alina kyanyaze, ne baga nti omwana wo bamwokya ebipiira, n'omulengera nga atitomoka mu muliro, mahzana. owulira ennaku bazadde bangi begomba mulamu buno obwensi obutaziika baana baabwe, atilisiti abaana babaziike. olw'obulumi bwawulira peyini ng'alaba omwana we amuteeka mu ntaana. baganda bange abasiraamu, bwe babanga abaana kyengera Allah kyagabira abaddu mu bulamu buno obwensi, kobenga olina ssente kobenga tolina ssente, Allah ne wakuwa abaana ne babeera nga tebalina ssente naye nga abakuwadde nga zadde lyo, weebaze Allah. bwe babanga abaana kyengera, lwaki abazadde tugayalirira abaana? mu khutuba eno njagala njogere ku nsobi abazadde zetukola tijaha auladina, eri abaana baffe. abaana kyengera Allah kyatuwa mu bulamu buno obwensi.
naye abazadde tuli bangi, tulina ensobi nnene nnyo eri abaana baffe, ate ngaekyengero ekyo Allah agenda kitubuuzaako. Ensobi esookera ddala adamu tanshiatu lawlad ala alaqidatu sahiha, abaana baffe obutabakuliza ku musingi gwa nzikiriza ntuufu. Abazadde tuyambako abaana mu kubeera nga enzikiriza yaabwe eyonooneka. Omwana n'omuwangaaliza ku mbeera ey'ennyimbe, mwana muto n'akuwerekera buli woolaga mu nnyimbe. Ebyo omwana byalaba bye bigenda bimukulira mu mitima, ajja kusumbuwa society nga ku nsi toliiko, ajja kusumbuwa eddiini nga ku nsi tokyaliko. Bameka abazadde abatwala abaana baabwe mu kusamira, ye kennyini omwana n'amutwala n'asamira. Tubeera mu holidays zisembayo nga zino eza December zetulagamu, enkiiko ez'okumanyagana, oli n'apakira abaana mu kabangali, mu takisi, mu mmotoka ye, naye nga gy'abatwala abatwala ku bikolwa byonoona nzikiriza. Kusamira adamu tanshiatu lawladi ala alaqidatu sahiha. Abazadde mukimanye nti ekyengera Allah kyakuwadde ekyabaana, abaana bakulize ku nzikiriza entuufu. Era yensobi abazadde gye bakola obutatwala abaana mu masomero ga ddiini, n'amutwala omwana we muto mu ssomero ng'omwana alaba misaalaba, anoonya secula, anoonya gyayita standard ya kika kyo omutali kitaabu Allah, omutali Quran. Standard ya kika ki gyonoonya nga temuli sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adam tanshiati alawlad ala alaqidatu sahiha, abaana baffe obutabagunjula kubakuliza ku musingi gwa nzikiriza ntuufu. Mutunulire Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam engeri gye yaleeramu Hasani ne Husaini, engeri gye yebaleeramu, yajjanga nabo mu swala, yatambulanga nabo, babeeranga naye mu buli ibaada gye baalinga bakola. Naye gwe abaana bo bali luddawa? Abaana bo basomera wa? Obwana baffe okubeera nga tetubakuliza ku nzikiriza ntuufu. Ensobi abazadde bagikola nnyo, ne tuyambako abaana baffe okuseeguka mu bulamu buno obw'ensi. Balengera maama awaka afuuwa emmindi, bw'alaamiriza, bw'anyookeza eddagala mu nnyumba, ate ng'ayimba linnya lya taata w'abaana, bw'akwata ku mabeere bw'agakubakuba ayogera linnya lya taata w'abaana. Ebyo abaana bye balaba mu maka, nga balaba ebikola ebyekishiriku bye tusembeza mu mayumba gaffe, byonoona abaana ne bibajja ku nzikiriza entuufu. Mukimanyi nti mulimu n'amaka nga abasajja bagavaamu, ng'abakyala baleetamu bapasita we tutali, emmisa negenda mu maaso, naye nga abaana balaba. Obutakuliza abaana baffe ku nzikiriza ntuufu. Ensobi ey'okubiri abazadde gye bakola, adamu linaya bi awladihim, obutafaayo eri baana baabwe. Abazadde naddala abaawana e Uganda tulekulira nnyo abaana ne tubaleka obulamu bwabwe ne babeera nga bali bokka. Eyo nsobi. Omuzadde n'abeera nga tayingidde mu bulamu bwa mwana we, omwana n'abeera yekka, bw'akula n'amugoba ku lujja, bw'ayingira ekibuga n'ataddayo kumanya omwana we yalagawa, asula ne baani, akola mirimu ki. Obulamu bwaffe tubujjamu nnyo abaana baffe ne tubasuulirira. Twakwata ekigambo kimu mbu omuzadde tasobya. Eyo njogera teriiyo. Bazadde bangi abeebagadde ensobi Allah zagenda obbabuuzaako eri abaana baabwe. Omuzadde asobya, era omuzadde asobya omwana, era nga ensobi zasobezza eri abaana, bw'aba teyeegayiridde Allah kumusonyiwa, Allah agenda zimuvunaanako.
omuzadde asobya, wabula kyebategeeza nti omuzadde tasobya ye mwana okukwata ensobi y'omuzadde n'amuvunaana nga bwe yalivunaanya omuntu omulala. Oyinza okuba olina gobanja sente n'omutwala ne ku poliisi nga yeziri azamaanyi. Kati omuzadde bw'abaako kyakoze ekibi gy'oli, omwana tavunaana muzadde we nga bwe yalivunaanya omuntu omulala, wuuyo mu kooti, wuuyo amusibye, naye nga omuzadde asobya. Era ensobi ezo tugenda zivunaanyizibwa mu maaso ga Allah. Kabe kasinge zitulemese n'okuyingira ejjana, dukhulul awwaliya, oluyingira olusookera ddala. Abazadde balekulira nnyo obulamu bw'abaana ne babata. Twakwata ekigambo kimu, olukula luyunka abaana baalwo. Abaana bo bayambye otya okuyingira mu bulamu bwabwe, basobole okweyagaliramu nga taata nga maama. Omwana wo nakula natuuka emyaka egiwasa, tofuddeyo nakumuyambako kumunoonyeza mukyala awase, wabula gwe oyongerako haki yakusatu noyongerako eyokuna. Wasiriza omwana wo, bwe buvunanyizibwa bwo Allah bwakukwasiza mu bulamu buno obwensi, oyingire mu bulamu bw'abaana. Naye osangayo abantu bangi nawasa haki eyokubiri nagenda ku yokusatu namalayo nabana, nga litabanire liri awo ku lujja lyatuuka dde okuwasa, taliyambye nako. Adamu al-inayatu bil awlad, obutafaayo eri baana yonsobi eri abazadde gye tukola. Muyingire mu bulamu bw'abaana bammwe, abaana bammwe mbeere nabo mubakuze nga bali ku musingi omutuufu, mubayambeko okutambuza obulamu buno obwensi. Newankubadde tolina sente, yimirirawo nti ddala oli muzadde eri omwana. Naye abazadde abamu abaana babalekulira, namulekaawo ttayo n'atafaayo, ate namulyaza amaanya. Bw'abaako obusente bwakoze naga nti taata kanterekere, taata kantere ku akawunti, ate taata nakalya, naga nti olukula luyunka abaana baalwo. Omwana abonaabona. Abaana baffe babonyebonye nnyo ku lw'okubanga abazadde tuvudde mu bulamu bw'abaana ne basalawo beetengerere babeere bokka. Nalabako embaga emu twagiriko ku lw'entebe olwo, ng'oyisiza eri Namulanda, omuvubuka yasonda obusente bwe agenda awase. Eri gye yali agenda okuwasa ne bamusalira ente, n'asonda obusente n'abukwasa taata obugula ente. Batuuka okusaba ente, taata yabagambanga nti ente weeri, tugende ente weeri. Okutuuka ku bukonga taata ente yagirya, sente zonna yazirya. Akati guli taata kikaaki atasobodde kubeerawo mu bulamu bw'abaana. Ente eruwa nga sente omwana ze yasonda azikwase taata zonna yazirya. Adamu al-inayatu bil awlad. Abazadde bawano tuva nnyo mu bulamu bw'abaana baffe ne tutayimirira nabo, tuwoza kimu kubakama bukami, ne mutuuka ne kussa erikaka abaana babalabirire. Omwana tomukaka kulabirira, alina kulabirira lwa mukwano gw'omulaga nti taata nti maama. Muleme kaka baana kubalabirira ne mufuuka ng'ekitongole kino kya revenue kisolooza sente. Mulimu abazadde abamu nga basalira abaana sente, ng'era abeera munyiivu nnyo. Omwana bw'aba taleese sente ng'omwezi guweddeko, lwaki mufuuka URA? Omwana alina kulabirira lwa mukwano nti alabirira taata, naye abaana babalabirira lwa bukase. Bw'atakulabirira n'onyiiga, n'okolima, n'omuzaalukuka, n'omugoba ne ku kika, tebakuziikanga ne wano. Ani yabaga nti mu busiraamu waliyo okuzaalukuka omwana? Olw'okuba takulabiridde n'omuzaalukuka, olwo omuwadde ani eyamuzaala? Adamu al-inayatu bil awlad.
abazadde tufeeyo eri abaana baffe, tuyingire mu bulamu bwabwe. Abaana baleme kubeeraawo nga tubakama bukami, tusolooza busolooza. Waliyo abazadde ababeeraawo naga abaana bansala, nina abaana 9 naye bonna nafuna loosi, teri asobola kundabirira. Ani yagamba nti olina loosi? Waliyo banno nga basajja tebaafuna kyengera ky'abaana. Ani yagamba nti ozaala baana kulabirira? Ozaala baana oyambeko ku ummeena abaana basinze Allah. Gwe walabirira kitaawo. Tozaala baana n'otandika okubakolimira olw'okuba tebakulabiridde. Buli buvunaanyizibwa Allah yabubawa, bagondere omuzadde bamuyise bulungi bwe baba basobodde. Naye omuzadde atuuka n'alaba abaana be nga tebalina mirimu, n'agamba nti bamusala, ne bwe ndwalira wano teri asobola kunzijanjaba, abaana bonna bansala. Abaana bwe balivaamu statement ne bagaa nti naawe taata watusala okutuzaala ne tubeera mu mbeera eno. Gwowooza kimu bakusala, ate nabo bakulinako endowooza endala, batya kwatulira. Zaala baana oyingire mu bulamu bwabwe, otambule nabwo. Oba oli mwavu oba baavu, beera n'abaana bo. Abamu tuzaala abaana nga baliko obulemu ne tubeegaana. Basajja bangi bazadde mu baana abakyala ne bafuna obulemu, n'azaala oluusi omwana nga talina maaso, omwana talina mikono, omwana omuto gubongoota, n'agamba ewaffe tetuzaala baana bikulekule. Oyo n'amwegaana n'alekaawo. Mukazi wattu n'atambula n'omwana. Bameka olwaleero abakyala nga batudde ku bitanda emulago nga taata talinnyangayo. Naddala abasajja mugayaala nnyo eri abaana. Kati omwana oyo anaakwagala atya? Abaana baffe abasinga babonaabona lw'abazadde. Twava mu bulamu bw'abaana. Abaana baffe abasinga babonaabona lw'abazadde. Abaana bafaayo nnyo okweyimirizaawo nga abazadde tebaliiwo. Bafaayo nnyo okweddabulula obulamu bwabwe butambule, naye nga omuzadde tafuddeyo. Omwana n'anoonya passport, n'anoonya ne sente zikola passport, n'anoonya sente zigula etiketi, n'agenda ebweru atandika okukuba ekyeyo nga n'omuzadde talina any contribution. Kale oyinza okuba tolina sente, naye n'okumuwerekera ku kisaawe. Wabula bw'omala okutegeera nti yateredde gyali afuna sente, n'otandika omuwa amagezi. Mbadde nno nsaba otandike nga okuseevinga, obengako kyotereka, akawunti tugiggulirewo mu mannya 2. Mufeeyo eri abaana, tuyingire mu bulamu bw'abaana. Adamu al-inayatu bil awlad, abazadde ensobi gye tukola butayingira mu bulamu bw'abaana ne tutafaayo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Nziramu okubalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, era nziramu okubakuutira okusigala nga tuli basiraamu. Olubeerera lwonna tusigale nga tunyweredde ku ddiini y'obusiraamu. Bazadde bannanga abali wano, ekyengera Allah kyatuwadde ekyengera eky'abaana. Buli yenna Allah gwawadde abaana akimanye nti kyengera. Ahsinu ila awladikum, tulongoose nnyo eri abaana baffe, tuleme kubalyazaamaanya. Tuyingire mu bulamu bw'abaana baffe, tubagunjulire ku musingi omusiraamu. Tutera nnyo okukola ensobi ezidde eri abaana ne bakusebwa mu bulamu bwabwe, naye ng'ekyengera eky'abaana kyengera kinene. Abaana baffe batoba nnyo n'ensi eno nga tubalekulidde.
abaana baffe babonyebonye nnyo n'ebigambo ebibi mu nsobi zetukola eri abaana byebigambo ebibi byetwogera eri abaana buli kiseera kubakolimira. Muzadde nakolimira omwana namuwa ojja kulaba n'ensi eno, nze nkuzaala naye ogenda kubonaabona. Omuzadde tavaamu bigambo ebyo bikolimira mwana. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagaa nti laanu lmumin kakatilihi, omuntu yenna akolimira omukkiriza abeera nga amusse. Lwaki otta omwana wo ngaomukolimira? Oyinza okusaba edduwa mu kiseera ekyo ngaemiryango gyeggulu miggule, ngaedduwa egenda direct, omwana nabonaabona n'ebigambo byoyogera. Jja kulaba n'ensi eno, n'okwata erinnya lye n'owandika ku ttaka n'otunula ku ggulu. Ebikolwa ebyabashiriku byennyini byetwolekeza eri abaana. Muzadde n'akwata omulawo n'agukubakuba ku mabeera akolimira omwana w'omuwala, naawe olizaala abaana. Lino welibanga lyeryakuyonsa lino n'awanda amalusu wansi. Lwaki mukolimira abaana? Omwana bamusabira dduwa nnungi newankubadde onyiize, aslahaka llah, wadde mu busungu obw'ekika ekyawaggulu, aslahaka llah, hadaka llah, mwana wange Allah akulungamye. Naye ffe tukolima ne tubakolimira ne tubasabira bubi. Bw'atakuwa ssente n'okolima, gwe zikubulidde ku myaka 60 ng'oli mu nsi, ow'emyaka 2 gw'okolimira nga takuwadde. Lwaki mukolimira abaana olw'okuba tebabawadde? Mukakasa balina? Tuleme kukolimira abaana. Abaana tubasabire edduwa nnungi. Mutunuulire Yakubu nabbi wa Allah n'abaana be baganda ba Yusufu. Baganda ba Yusufu bakola bubi nnyo eri Yakubu. Bakwata muganda waabwe Yusufu ne bamusuula mu kinnya, ne balimba kitaabwe ng'omusege bwe gumulidde. Yusufu ne bamugula ne bamutunda mu buddu. Yakubu yatuuka okukaabira omwana we Yusufu n'amaaso ne gaziba, naye nga lukwe luva mu baana be. Naye ku nkomerero y'ekyafaayo ekyo ekya Yusufu, nga Yusufu amaze okusonyiwa baganda be, bamaze okutegeera nti ono ye Yusufu, nga n'amaaso Allah amaze okugaddiza Yakubu, abaana bagamba kitaabwe Yakubu, rabbana gfir lana khatayana, ayi Allah tukusaba, nga twegayirira taata waabwe, basaba taata waabwe asabe Allah abasonyiwe ensobi zaabwe. Inna kunna khatiin, ya Abaana istaghfir lana rabbana istaghfir lana inna kunna khatiin. Bagamba kitaabwe Yakubu nti tusabireko eri taata, manya tusabireko eri Allah, tubadde mu nsobi. Neraba taata bwe yagamba, sa astaghfiru lakum rabbi innahu huwa alghafuru rahim. Ngenda basabira eri Allah. Naye omuzadde wa wano ku nsobi ezo abaana ze bakola kitaabwe walikoze eki? Walibadde wabazaalukuse dda, walibadde wakolimye dda. Naye Yakubu yagamba abaana be, sa astaghfiru lakum rabbi, ngenda basabira eri Allah basonyiwe. Naye nga baali banakuwazizza kitaabwe olunakuwaza olusembayo, natuuka n'okuziba amaaso ne bamulimba. Naye bamugamba nti tusabire eri Allah, tusabire ensobi zaffe Allah tusonyiwe. Yabagamba nti saufa astaghfiru lakum rabbi, kyaddaki ngenda kusaba eri Allah basonyiwe. Ne wano omuzadde wa wano okusonyiwa omwana ate amala muteekako birala, leeta embuzi ngatta. Omwana nanonya nezigula embuzi nga tazirina, naye nga mwana wo kibumba kyo, ntumbwe zo, n'omugamba okusonya ojja kumala kungatta. Leeta endiga 2, gula ente oyite ekika, tukolere ekijjulo. Lwaki tukaluubiriza abaana obulamu bwe butyo ng'ate baana baffe?
naye nga Yakubu abaana be bamukola ekikolwa ekisembayo okuba ekibi. Naye gwe senga abaana be bakutuusizaawo. Abazadde abamu ensobi zetukola, tarukul wasiya qasimatu dhahri, tuleka ebiraamo ebikambwe eri abaana. Omuzadde n'awandiika ekiraamu ng'ayogedde ku mwana, n'atuuka n'okuwandiika abaana abamu n'aga nti bano be baana bange, n'asazaawo omusaze n'aga nti ono namuzaalukuka, ye n'amuteeka wansi w'omusiitaazi. Naye nga mwana we, okuleka ekiraamo ekimenya omwana amagumba, omwana n'atuuka n'okgendanga ku ntaana neyeyalako n'abuuza taata, ddala nakkola ki? Kitaata kye nakkola? Tutuuse ne kussa erisuula abaana mu bikolwa ebikyamu ebyekisiriku. Tuleka ebiraamo ebitali birungi eri abaana. Naye mutunulire Yakubu kye yakola eri abaana be abaamunakuwaza ne bamunyiiza. Yabaga nti saufa astaghfiru lakum rabbi, nja kwegayirira Allah abasonyiwe. Naye abazadde bawano nga tebasonyiwa. Abazadde bawano nga bakakali. Okusonyiwa omwana ayagala amale mugatta. Gula ente, gita ekika, omwana n'atambula neyegayirira, n'otuuka n'okufa nga omwana oga nti oyo ne ku kijja tebamuziikangako. Oluusi nga n'ekijja ky'omugobako naawe kyakitaawo nga toli si kikyo. Baganda bange abazadde, tulongoose eri abaana. Ebigambo bye twogera ebibi bikosa eri abaana, bigenda kubaleka mu bulamu obubi. Abaana tuyingire mu bulamu bwabwe, tulongoose gye bali. Abaana bammwe mbaagale, abaana bammwe mbasabire edduwa. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Sabira abaana bedduwa ennungi, newankubadde akunyiizizza musabire Allah mulungamye, kubanga tomanyi mwana ki alibeera wa mugaso. Eyinza okubeera nga kiriba kigambo kyedduwa gyalisaba n'oyingira ejjana. Abaana bammwe mbasalira akiika, mubajje mu bikolwa bino ebyekizungu ebya birthday. Abaana mbasalira akiika baterere ku musingi omutuufu. Abaana bammwe tomanyi ani agenda kukugasa mu maaso ga Allah. Abaana bonna mubaagale kyenkanyi. Mugenda oluusi ne mutiitibizaako abaana abalala ne mubafuula ebyana, ng'abalala be baana ng'abalala byana. Obwenkanya wakati w'abaana. Adilu baina auladikum, mubeere benkanya wakati w'abaana bammwe nga temubasosola, temufuula bano baana nga bino byana. La taduruna ayyuhum aqrabu lakum nafa, kubanga abaana abo Allah bakuwadde tomanyi ani agenda kubeera wa mugaso gy'oli. Abawalabu mu biseera ebya jahiliya bwe bazaalanga abaana ab'obuwala nga babeekanga nga babalabanga kisiraani, kyava Allah agamba nti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Bwe bamuleeteranga amawulire nti azaaliddwa muwala nga yeekaba ng'anyiiga, alaba azadde ekisiraani. Lwaki olaba abaana bo nga balinga kisiraani? Lwaki olaba abaana bo nti bakusala wakola loosi? Tereeza wakati w'abaana bo osobole okuyingira ejjana. Ensobi ze tukola eri abaana zigenda tuvunaanwako. Tuleme kukulembeza kigambo kigamba nti omuzadde tasobya, omuzadde asobya. Kullu bani adam, buli mwana Adamu yenna nga nabbi bwe yagamba asobya. Oli mwana Adamu osobya. Kyovola nabbi sahaba we yajja eyiwe ng'alina abaana bawadde, yamugamba nti bwotyo bw'okoze eri abaana bonna, n'amugamba nti adilu baina auladika. Beera mwenkanya eri abaana, mubeere benkanya eri abaana bammwe. Muleme kutwala abaana bamu ng'abalala baana. Ddala abasajja abafunye ku haki esukka kwemu, tutera oluusi ne tusuula abaana abamu, n'okyawa omukyala n'abaana, n'otintibaza bano bewakafuna omugole alinga yazadde amakula. Abaana bonna makula gy'oli.
tomanya alibeera wa mugaso alikugasa. Bonna mbaagale abawala n'ab'obulenzi, bonna mwenkanyi wakati waabwe, mubalerere ku ndere y'obusiraamu. Abaana bammwe mbateekenga mu dduwa, abaana bo batuuka okukulabirira nga balabirira taata, balabirira omuzadde n'omukwano. Ng'omwana we alumwa, taata ng'alaba, abaana bamwagala, so si baana kukulabirira nga batya buti kubeera nga ojja bakulimira. Mulimu abaana balabirira abazadde nga batya dduwa zammwe. Abaana batulabirire lwa mukwano gwe batulinako, omukwano gwolina okuguzimba ng'omuzadde. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa al-mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i as-sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودبر اعداءنا واعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.